SMX bwe ndiba nkyusizaamu mu content gwe nteeka ku YouTube channel eno nyinza tandika teekayo content afaanaganako waatyo kubanga mu ntobo y'omutima gwange pulira ddala nga ye content gwe njagala okubeera nga mpostinga oba gwe nandyagadde okubeera nga mpostinga. Entertainment industry nyumira nnyo kubanga ebintu bino nabisoma ate nayo njagala ensonga ki nkola stories za entertainment okusinga naye mpulira njagala nnyo okukola stories za social experiment naddala story ezifaanaganako nga zino neza donation oba okuddiza eri abantu. Tunulidde omwana omuwala ono okulaba mbu abambi asiimidde ddala kye bamukoledde. Omwana yafukamira emirundi egisukka mu ebiri n'omulundi ogulinga ogwasembayo ng'olabira ddala afukamidde mu bwetowaze, afukamidde mu ssanyu epitirivu, ng'afukamidde n'okunyola okw'amaanyi okulaba ng'omuntu amukoledde ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. Naye nno ng'olowooza kyetaagisa ssente mmeka? Wano bwe tuba tubaze mu ssente eza Uganda baaga eyo osobola ogifuna ku mitwalo wakati w'esatu n'etaano. Kati tugibalye minimum esatu. Enga tosobola zifuna ku mitwalo ebiri. Ebitabo ebyo sisuubira mu bisukka emitwalo ebiri. Roughly emitwalo mukaaga osobola okuteeka essanyu ku bulamu bw'omuntu n'akusabira essaala z'otagenda kubeera nga weerabira. Nkimanyi bantu bangi gye bali abandyagadde okukola ebintu ng'ebyo nga bali bize. Nali nkugambyeko wano ku SMX Media nti atiiso oyinza okunkubira ku nnamba yange y'essimu gy'olabaawo. Nongamba SMX wangi omanyi birthday yange eri weti naye nandyagadde okukola kyayite wenti ne weti. Either nga gwe kwoli oba nga toliiko. Waliwo omuntu okubeera ng'ali wala agenda beera bize nga tagenda beera. Waliwo n'oli ogamba njagala tumobilizinge tuorganizinge nga nange kwendi byonna kiri okke. Tusobola okukola ekintu ekifaanaganako nga bwe kino. Tusobola okubeera nga tusitula abantu naddala abalina obwetaavu. Mazima ga Katonda ogenda n'oyitawo ku State Square n'olaba abavubuka abasajja abaana ab'oku street nga yeebase nga n'akabuto kaweddemu naye nga okwata emitwalo 5 sigenda gibeera mingi okusinza kw'oyo alaba. Yagala inspiration nga naawe agiraba osobola okukikola. Just imagine buli alabye story nansindikira 5,000. 5,000 ezo ndishuwa asobola oliisa abantu babiri. Bantu aba babiri n'obafunya wabeera muntu omu obeera omuwadde ekyemisana n'ekyeggulu 5,000 kubanga pirawo w'omu kibuga oyo tebamutunda 2,200 ekinene nnyo 3 kati minimum kale tukola 2,500. Omanyi otwala ka silver plate nga mulimu pirawo muntu n'omuwa ekyemisana nga ddala essuubi ly'ekyemisana libadde teri naye ku 5,000 ku 5,000 omuntu n'omuwa essuubi kati otufunayo abantu nga 10 that means osobola okukikola wiiki nnamba n'egwa wali. Ninga wekuba kubeera nga nkyusizaamu ku content. Mukama Katonda mpa obusobozi. Namwe ba SMX Media Kings nga we muli tomanya nyiza ofunamu oli nangamba SMX Media tutandike na kino nze buli wiiki jja kuwangayo emitwalo 5 osobola ogendanga ku street oliseeyo abantu 2 3 4 oba n'oba osobodde. Bu video mera ngenda buteekayo waneeno mujja beera musobolanga obbulaba. Oli asobola okugamba nze buli musaala gwange gulituuka ati sijja kujjako emitwalo 5 jja kujjako ssente weziti. Tusobola okukikola either monthly oba weekly. Kisobokera ddala bulungi nnyo naye ng'omanye essanyu lyoba otadde ku omwana oyo gwe tomanyi essanyu omuwadde engatto omuwadde ebitabo omuwadde ebbaaga ng'omwana omuwadde ebbaaga tasobola kwerabira. Wano ku SMX Media kugiza naffe abalegit shots bakolera music video muyimbi naye ayagala okukolera music video oba visualizer ekintu kyonna kyonna ekyeddiringa ku videography bakikola. On top of that nga balina ne audio studio bwe mwani yagadde okukola audio studio weeri abamasomero balina special offer gye muli bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.